Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bomb Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So we have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow and they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Chirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Gwabadata wankanyizibwe byamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mukusima enzizi ez'ekimotoka wamu neza mukono era tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era tukola house plumbing kyewandise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wotwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kosa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1 5 6 19 87 oba noti 75 noti 16 38. ate ng'osobola otusanga Matuga. ate gwe yandetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. Nze Frederick Sechonda MPA ddako wa Nansana Municipality. Olunaku olwaleero tubadde ba mukisa nti President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni adduukiridde omulanga gw'abannagombe ba Nansana Municipality bw'atuweereza enkoko eziwera ddala 1.5. Twagala okwebaza President nti ku mulundi guno tuli mu nteekateeka y'okuyambako abakyala baffe okulaba nti bakyusa ku nnyingiza y'ensimbi maka. Era ku mulundi guno 70% badde bakyala bafunye enkoko. Ate era tulina essuubi ku programu eddako ey'okugaba bumutambuza ddembe tugenda focus giteeka nnyo ku baami
okulaba nti nabo bekulaakulanya. Bino byonna tubikola kulaga abantu nti movement weeri era ebaddewo era erina okubeerawo okulaba nti efaayo nnyo ku bannayuganda naddala ebikwatagana ku byennyingiza y'essente. Ate abantu abo bempadde enkoko buli omu manyi waabeera, buli muntu abadde wano manyi waabeera. Omulimo gwange ngenda kukola kye bayita monitoring ku bantu bange abo kuba tebalina kye bajja kwekwasa. Enkoko zizze ngeme, nyina okugenda wiiki ejja nga zimazewo wiiki, ngende ndabe nti enkoko wiiki ey'okubiri ezigemeddwa, mbawadde emmere etandikibwako nti emmere ebaleeteddemu obuzibu mbakwatireko. Yensonga lwaki tebagenda kuzitunda kubanga tubawadde ebikola. Babawa enkoko ne batabawa mmere, naye nze kyenkozeewo mbawadde enkoko ate ne mbaweerako n'emmere. Linnya Kizito Rwita Naalongo, mbeera Nakyesanja, twasiimibwa omukulembeze w'eggwanga tugabe enkoko zino mu Wakiso Greater Wakiso, naye Mukama tukoze bulungi. Ate olwaleero Matuga tusanyusizza n'akola ki n'ayitawo kubanga abatesitesi babadde balungi, bategese bulungi, vibe evuddeyo bulungi. Era twebaza omukulembeze w'eggwanga, twebaza Maama Nakyobe, twebaza omusawo waffe Peter Sendege lwakuba nti leero zituuseemu leeti abadde ne meeting ez'abakungu abalala. Naye nga tuli basiimu nnyo, President tuli basiimu, ffe baani b'olonda okugaba enkoko. Ngera bw'olaba bunnamunkazi bwo nga bwe tutambula, watulonda n'osiima. Weebale taata, yongera oteekemu obwesige, ebintu tujja bibunya buli w'otutuma oba ne Kolomojjo otutuma. Tuwoza mmire neebaza nnyo bakama baffe abatuwadde ku nkoko omuli General Yoweri Kaguta Museveni abeewo, Museveni oye, ne Meya Mbabazi naye abeewo. Nze enkoko nzirundidde emyaka 10, nzifunyemu ebirungi bingi, mpeereddemu abaana bange, ninamu akayumba kange, era nsaba ne gundi endala eddako President Museveni atulowoozengako nga ffe ab'e Matugga Gombe Division. Enkoko zigenda tukulaakulanya bwe ziti nti buli lw'olunda mu nsi muno ekisingako essente bulimi na bulunzi, era ffe tuli balunzi, tulunze enkoko. Saawa eno wenjogerera ninayo n'ezizitowa kilo 4, kilo 5, kilo 3. Neebaza nnyo abatulowoozezaako okutuleetera ku nkoko nga zino. Nnya Lusuka Aisha nga mbeera Nakyesanja. Kyentegeeza abantu bano abafunye ebintu bino nti babitwale babikozese bulungi basobole okwekulaakulanya ng'omukulembeze w'eggwanga bw'agamba. Kye tusinga okwetaaga ebyo tebabyonoona, tebabitunda, naye basobole okwekulaakulanya, basobole okweyongerako siteepu endala. Ate era tubakakasa nti ebintu tukyakola ki, tukyabaleetera ddala. Abantu b'e Gombe batusanyusizza nnyo, bali organized, era bonna bagenze bamativu, era ne tubasuubiza okubongera enkoko endala. Abavubuka ku luno ngenda teekasira ku bavubuka. Buli muvubuka beera wone ng'oyina ewaka embizi 2. Olima kubaawo ng'otayaya butayaya nga toyina kintu ky'olina. Nga ne baba bakutaido toyina wojja mitwalo 10. Ngenda kubawa embizi astagafulullah, ngenda kubawa enkoko Mbabazi nazze kukolera abantu. Nze mmanyi obulumi bwa Gombe, abantu abamanyi abamu Gombe bagikuliramu naye ate tebakyamanyi bulumi bwayo. Lubalusewa TV, mazima ku mazima.